bava ewajje no sali musale nga bakanudde amaaso nawe bali Abitex gundi ani ono gundi ani bonna balamu oyo yabadde asalira abantu sente oyo bonna bali waawo nenyimirira neŋŋamba jeno abantu bano batonoonedde omulimu nga bakulaba nga bandaba bwe bati oyo balunywa n'asituka n'agamba tugenda kutereeza ssebo w'ekitiibwa mu buwombeefu obw'amaanyi ow'ekitalo oyo era Dr. T. Yes. Dr. T. Era mukaseoke. Yes. Neba ne yakubira ndo. Kubanga twabanga ffenna. Nga kuba kino nenjiya kino. Katugamba bwe tutika tukole bwe tutika. Bwaba kuba asuna nempulira mukayiseeko ne muga kali dayo wali ema. Kati nga tukwatagana bulungi nnyo nga nange bwe muwaidia agikola. Naye nayiye ebibi. Kale, tuli musawa ya kubiri kwano gwange ne banafa ba Gladiator Gin awo wetukyatambulira Celebrity Thursday. Kyasa Nalubega nga tugenda kuyingira sawa ene eyokubiri mabega wali nachi nabadde nkubuuzizaako ne tukikwatako katono ekyagomi babandi bandi yo bwotandika okwetengera bwoti nogamba kantondewo omwana omutuma gomi babandi gomi babandi eyo neragawa noga nti nesatuuka olwokuba bano bambalesi batuvuganya batandika okuvuganya ffe abalina ebibiina kati ne babeera nga tebaagala tubibesigaze nga baagala bo be baba batutegeka bitabaawo bo bakola nga be baba batutegeka kati kyebakolanga bwatimbanga nti ogenda kukola Masaka nga bo bakiteeka ekyabwe tugeze Lukaya oba wano kyabakuza nga bakuteekako ekivu ate bo jjukira bamanyi okulanga ffe twali tumanyi okulanga nga kitono ne sente kati abantu bonna nga balina kugenda waabwe kati gwe ne bikusala kati we bikusala leero n'enkya nagezaako nnyo okuwaliriza bandi neweza emyaka 10 nga weeri naye mu bugubi obw'amaanyi bwe mutaategeera wadde n'akatono n'akamu kubanga twatuukanga okukola kati nga n'okwo kwe batadde n'okujja eno ku marediyo ne batwogerera ebyaffe ebyeri ebibadde mu kyalo mutuwa ennugu zonna kati nga bazireeta eno kati abeeno ffe tebaatulabanga tubeera mu kukola ate nga neredi tutyayo n'okutyayo jjukira redi ezaali zagira okubeera ez'amaanyi nyingi ng'oganza chansi nsobola yeeyo n'osokobeera era nakati siri muntu nnyo wakutambula nti ngende ku station zimbere kati bo ne bajja eno ne batufukuutirira ne bakozesa omukisa ogwo ne batufukuutirira ennyimba zaffe ennyimba zange zikanjogere nga nze ze naleetanga empya ne zijjibwa kuki kumpewo ekyo kyekyakola ki nga kati nze nga simanyi neno wali akufukuutirira noli mu kyalo neri batuliko neno batukoze eki batusazeeyo kati ekibiina of course nekibeera nga tekikyafuna bantu nagezaako nnyo waliwo netwalemereeyo nebitusobera abayimbi bannaffe nezituzza nga tetuziraba gundi oyo nga boogedde ne bava ku ekyo ne bagamba ab'amawulire nti bawandiike bwe twegattamu ne Ssebatta ne Walukagga netugamba naffe bano kyebakola tusobola okukikola ne twegatta ne tugamba nti tugende tukolereko munnaffe atuwe transport yekka naffe tuzifune nga bano zebakola ki zebasobola zebafuna kati bwe twegattamu ne bagenda mu b'amawulire ne bagamba bawandiike ne bawandiika Charles Nalubega takyalina kibiina ali mu kya Ssebatta ne kibuna wonna wonna kwega bankolako effujjo lingi nnyo olw'ensonga
nsalo eri wabajja omugaati mukama. Aha, kati bwe twali tutandika nalikola erinnya bantimbanga butimbi ne bayola ebisawo byaki bya ssente. Nonsoni wangenda kubuuzabuuza nnyo era producer olujala nnyo okumanya ani atuula mu era Dr. T. Oyo Dr. T era? Naye omusajja. Naye basooka kubibwa mu Afrigo. Eyo oluliko albamu yange yasookera ddala. Ne luddamu ne version gye tuwulira eno ya longosebwa mu kasiiwuukira. Eno ye yakasiiwuukira. Kale bwe twagendedde okuwumulamuko ng'okyannyonnyola engeri gye baakuzannya ebyobufuzi by'otaategeera. Lanzannya nnyo. Bwe badde eno bwe bakuba ku radio. Ebiseera ebyo radio twatuzitya. Ng'ogenda ku radio mala nakujambalira ng'agenda ku TV. Olina kubeera smart. Buli kimu n'obeera nga abamu bayambalanga n'obumyansulo. Agende nga amasa. Ng'amyansanga. Twali tutyayo. Kati nga n'abamawulire. Nabo tebabalaba. Nga tubatya. Nga twagala kunyiza abamawulire. Ate nga yali embeera naye kati bo basobola okufuna access eno kugambo boogera bino biki kati bwe bagenda bakuwandiikako ebintuntu abantu eri babisoma ate bo balowooza kyebawulira ku mpewo oba mu mawulire kyonna bamanyi kituufu. Era twatuukanga abayimbi bangi nnyo abayimbi nno banyiivu lwakuba basirika. Naye twatuuka ekiseera ng'abantu batulangira ebintu bye bawulidde ku radio nga tokimanyi nako n'olinya ku stage ne batulangira eyo ne batumalako audience nebeera nga tekyajjumbira ebyaffe kati nabonaabona nnyo n'ekibiina nalinye nga njalanye ekibiina kyange kubanga natuuka n'ekiseera nenkola wenagambira nti kankite natuuka ekiseera nga nkola nga sikyafuna abantu nga tebajja nga baagala bigundi binene bino ebyebivulu ebyabana abategesi era kye baali baagala kyatuukirira. Waliwo ne lwenakola ewiiki namba naye nga buli we tugenda nga tewali bantu abantu nga batugamba gw'oli mu bassebata batugamba oli wa ssebata ate lwaki oli eno tetukikiza nakikiza nti oli wano oli wa ssebata oyo batugamba ali wa ssebata senza oyo bano balabika babbi anti bababba kakati munange kyannemerera netuuka ekiseera nga sina na ssente zinkomyawo wano mu Kampala n'ekibiina na buli kimu era omwami ekikofiira yeyampeereza ssente. Baga n'opangisaako eyo mu kyalo n'obeerako nze sibeerangako mu kyalo era bigambo by'abana era kirabira era bo abantu bakufiisa ate bw'aba ayagala okufiisa ekintu atemawo ekigambo kinene. Atemawo ekigambo bo basazi ba bigambo era bo kati balina enkola yaabwe egamba nti abayimbi bwe beegattira tetulina mulimu tulina okusalawo ekigambo ne bakola bwe bati wewava obutakwatagana abo n'abitekisi eyo gye butandikira eyo butakwatagana bwange bwadda nnyo n'abiteksi kati omanyi oluyimba oluyitibwa munfudde emboozi ninganga mu 7 kyenkoze nekyesikoze nali nyimba abo wali bwabiteksi silabiteksi keko bakayita yiga okwagala kukyabasafama Chance Nalubega agamba kyadayana n'abatanzi big up on yourself we bali kuwuliriza mutima events Sami Mukungu ogamba otya my brother nawe bali nnyo balire ddala kosa muyunga designer we bali nnyo we balire ddala engineer Muyonjo Big Mike at the bouncer ogamba otya baba munyonyo bagamba batya enjona Chance nawe we bali nnyo we bali Jose Kayemba oli California North Hollywood eri mu America natuliza ku www.cbsfm.ug kale manyi Mutima abadde wano nga njogeza. Mutima nanzijukiza nanga Chance mundabire
yagaana okunyimbira gwomu kubamwejangirako bwe yali mu street jam e Masaka bamwonoona oyo mutima si wadda naye kati bamwonoona ajja gwe boonoona nantimba nga tegeraganye nange teyakubira mu kusooka nti saategerako wadde ekintu nekitu kati oba yategeragana nani sinze simanyi nawulira buwulizi nti bannange e Masaka ekinnuma nnyo naye wagendayo kyampisa bubi nagenda ng'ogenze kola okuyimba ate bakula yamala n'ayogera nange neyeetonda naŋŋamba munange biki neŋŋamba kale nja kujja era nali nina gye nkoledde eyo nafuba nnyo okulaba nga nkoze eki omanyize omuntu bwe yeetonda musonyiwa ni muntu asonyiwa nina n'ekisa kingi nze ndaba bulabi gundi firimu awo nenkaba amaziga nembanga afiiridde ng'eriko ebibonyabonya olaba okabira mubikire ate wakutukidde munga kati bwe yamala oluvannyuma nankubira nga maze okumugamba nti sigenda kugendayo okwogera nti sigenda kugendayo ntera okwogerera ku Facebook gye siigende kati nankubira neyeetonda nenga kale nampeereza kadiposi kati nenva eyo kunankani ku bizinga gye nalikoledde mu babayimba nga mpakuka nembuga neŋŋenda nentuukawo kati ntuukawo Diana ani gundi Spice Diana yali ku stage nembeera awo nenkubira mutima teyayagala kujja kundaba wadde okwogera wadde ki ate nga mpulira Spice Diana be baliko ali mu kuyombera ku stage ebintu ne bitabuka nga kati wano nkolawo ki ate kati ye yabaddiza abayingira ku lwange yabaddiza esente yabba bafaani bo naloga kamubu yabba bafaani bange ate naleka bitabuse n'okutabuka bwe byakoma tebyeyongerayo kati bafaani bange bamusasula ku lwange era baalimu teyabaddiza kati ate lwaki muddiza oli muyaayi siri muyaayi ate obwo mubanjaki ani amulabyeko bakayita ani amulabyeko ye Chance Nalubega oshambada 1991 muzaana wa Kabaka manya ndoza Kabaka wedde yawo lutereo gwawo noddamu uchankuda kale ampuliriza kyabasa famaka tukyali ne banafa ba Gladiator Gin ne bwoba onyweddemu ng'olowooza kyakunywamu lowooza ku Gladiator Gin mukwano gwange so nga ate ne bannaffe aba Airtel yongera kutegeeza mukwano gwange nti genda weefuna essimu 4G smartphone faaniwo mufaanaganya obunnya ku matama nebbina kyakabi kale Chance Nalubega nebuunya mbeerawo ne neebuuza lwaki tokyayagala kufuluma music mupya? Is it because tokyalina bantu bakutegeera baproducer baliwo tobategeera oba endongo yatabuka tokyayagala kwetaba mu kavuyo ako? Nfulumya era nga wagezeko ku YouTube channel yange ennyimba zonna zisangayo empya nga nnungi ate zisinga neziri lwakuba nti tezikubiddwa kuki kekali akatwa ke bagambye abasajja ke bakuba kakyakulondoola kati ate ekiseera ne kituuka ebintu ne bikyuka nga ne bikyukirayo oba 2006 awo 2005 ne tubeera nga ebintu bizibu bitya nga okukuba abayimbi ne bawera competition neyeeyongera kati ffe abaalimu akatwa ne batufiisiza ddala ennyimba zaffe nga tezikubwa nembeeranga nti sireeta sikyali mu field amanyi abantu balina gundi eyo eya kyebawulidde ku mpewo balowooza kyekikola ki
kyekiriko eyo yendowooza y'Abannayuganda kye bawulira ku TV oba ku radio kyekyo naye ng'abayimbi bangi abalungi abatawulirwako ennyimba zaabwe nga teziwulirwako naye nga basinga n'abawulirwawulirwa bayitirivu naye lwakuba nti bawulira kati nze YouTube channel yange kati Katonda yayambaawo ate kuvanyibo awabeera ekibi ate wajjawo ekirungi kati laba Katonda bwatuleetera intaneti netutandika okubitegeera YouTube by the way nze YouTube yange nakagikulawo nali sibitegeera bali babadda ne badda ne mukati ne beogoma nga balya sente naye nagigulawo ndoza na mu COVID nze YouTube yange kati nensobola okufuna omukisa oguteekako ennyimba zange zitawulirwanga ne muyiwa okwo kati oli bw'aba yeetaaga music wange omukadde omupya wali ku YouTube nina ne lwe naakafulumya olwa Christmas lubadde lukulwako wano ku BBS gundi katusanyuke ku lunaku olukulu lugatta amadiini gonna teruliiko mbuki oluyimbo baliyita lunaku lukulu nalufulumya this year. Yes. Awo badde okyali oli musanyufu n'omutindo gw'endongo ya Uganda ddala n'abaana abamerusa abapya kati waliwo akayimba akaliko gwereeta mama ono wange beekube olete ne taata ono wange beekube nze wali tokawuliranga semande sinakawulira naye kaoyimbyeko wano sikalungi kalabika sikalungi kati oli musanyufu n'omutindo gw'endongo level gye tuliko ezimu nnungi ezimu si nnungi kati abayimbi balina okuzimba eggwanga okitegeera kuba basomesa abazimba eggwanga kati ng'ogyeko ekyo abavubuka be basinga obuzibu wano mu nsi yonna era abavubuka be beetaaga okubuulirirwa kati ate abavubuka bawulirira nnyo mu kuyita mu music kati abayimba bwe batazimba abavubuka kuyimba ebintu ebizimba ensi eba ekoze eki bateteinawo ennyimba ziba tezirina mulamwa netwaba na mulamwa naye osanga omuvubuka ku kabodaboda omusanga n'obuvu mu matu omusanga asobola okugaana okuwuliriza muzadde we kyamugamba n'awulira message eri mu luyimba n'agamba kyekyo olaba n'omuyimbi wange akiyimbyeko olaba muyimbi akiyimbi n'akikola ekyo kitegeeza okulungamya kulina kuyitira mu music kusomesa kulina kuyitira omwo buterevu kuyitiramu era abantu bakitwala nti kyekyo nga bwe bawulirira ku mpewo nti ekiyise ku mpewo kyekituufu era ne music bwali kati abavubuka nze kyembakubiriza kwe kufuba okulaba nga baleeta ebintu ebizimba bavubuka bannaabo. Yes. Waliwo omuze ennaku zino guliwo nga sina kutuusa kugyembadde njagala n'okubuuza ennyo kuba kinsiiwa nakyo kinsiiwa waliwo omuze oguliwo ennaku zino nti abavubuka mbi nnyo mulembe guno nja kubuuza oba ne mu mulembe guwabirabako ebiseera ebyo oba byalinga bingi ojja kusanga nga maneja w'omuyimbi ate yebbaawo osange nga chance tugeze oleesa oluyimba ku radio owoku radio dictator maka gwosanzeewo nagaaso okundabemu si mu ssente ndabamu mu ngeri yaffe ensanyusaamu nange omwana nalutwala ku TV nayo ne bamugamba abasanyuseemuko promota naye naatega engalo bafanzi nabo ne bategenga byaliwo ne ku mulembe gwamu kuba kuguno bingi ku mulembe gwaffe ba presenter bateganga nyonga era bamwagala nze presenter gwenagwa naye mukwano twali twakola wedda mwera badda outside eri mukayimbira nga ndaba nange nga nze ndikaza nkuniyo nnyo ate ye nga w'amaanyi nga tonnafuna muntu omanyi kitolina kiddako nga ndi awo
kati era twali tweraba dda nga twekola ki mwekwasaganya dda naye nga nze siri endiko kati nenzija ate Katonda nava omukisa nenkola erinnya nimwe omukwano gwammwe ne gukulira ddala ne tulyoka tugwa mu mukwano naye nga twali tweraba naye nga wekiri abantu abamu bakikozesa n'emirimu emirala si mu rediyo zokka oba tvs naye walala gyogenda obisaaza bibeerayo naye kati era kasita olina kubeera ne music ate abawala bakigwamu nnyo kubanga ne produce namuyiyiza oluyimba bitandikira eyo naye oluusi nayekyayagala producer uyo akati ekizibu ekiri wano nti tetuli profession bagundisi bali profession abavaayo okubeera nga bamanager asooka kubeera mukwano gwo n'omutumaatuma awo obuntu ogerulaba siddimu gimutumya agireeta mangu noga waayo bamaneja tobusobole asooka kubeera mukwano gwo yabeera manager wo n'omufuula manager oluusi muganda wo kati tewaliyo nti woofiisi yino erimu bamanager abo oba oyagala manager osogera n'olondayo manager ogendayo n'oganjagala manager n'omusasula najja nata ebya music ebyawano tebinakula weronderaawo n'olumba egenderaawo ennaku zino kya tabbo omwana agenda okutuuka okufulumya oluyimba ng'abonyeewe bambi ate kati kibi nnyo kale ayo tuveeyo fe lindako kati fe twalina omukisa nze nalina omukisa nafulumya ennyimba nga bayimbi si bangi nnyo nga kati nze music owange bamunonanga nagyenkoledde bandawusi najja mu studio mu dream studio wakasiwukira namuteega nze nsooka okumukuba ku radio yaffe nze nsooka kati bwe bati kati nze saalina nnyo ebintu ebyo byakugamba mbu kanjagala ono asobole okunkuba ku radio ebyo nze saabirina music bamuteeganga na mu studio kati naye kanguwuula kati ku mulembe guno abaana tebakwetega ab'omulembe guno nga bansanzeewo enze sekati nze ondabaze nakulira mu maka nga sitambula ne bakusanga wali ku neiba mbozanya ku neiba kiboko janze omuntu wakwagala nakutomubula bwe ntyo bwe nakula nakati mbeera mu kikomera fuluma mu kikomera kyange nga ngenda ku show mbeera mu moroka nva mu moroka ngenda ku stage mva ku stage nga mu moroka yange nga nsimbula nga nyiga ne banneiba tebamala emyaka tebanda kati bakwanako buleetera obuzibu bwekati obuzibu bwobwereetera ate sereetera buzibu olw'ensonga kati omuntu atansemberedde nyiza mwagala nti ate nze sibeera nagusaagala tobeera nomuntu nina kyemwagala wamwagalako sente sibirina era nasaba Katonda ayi Katonda wange onyambe anti nze naliko mulokole waffe tuli basiraamu naye ate maama wange mulokole waliko mulokole nalokokako kati nensaba Katonda nga sinafuna nalinnya Katonda wange nsimbi nfune ensimbi nemekwebaka na musajja mbu kubanga njagala sente oba nina kyemwagala ate nakinkolera mu bwange kati nze mbeera n'omuntu nga mwagala ebyaddala gwosima n'omwokya nayokko nga naye ndaze nti anjagaayo sente nga ndaze nti anjagala si byakumalagala nanti yaleeta omukwano omukwano gubeeramu era sente alina okuleeta omukwano nangulira obulabo nampa ku sente kaakati nange naawe n'olyoka oteguka bwe nteguka bwe mba ntambudde nemugulirayo ku saati ate si byakugabagaba like that mbadde mmanyi ogiragira n'osima ngaa bambi tuwangadde kukuti miliyoni obe nemukwata ebivulu nga binano mugawaayo bitwale bisolooze nga yabyetegekede gwe nojja buzikuyimba kati ate nze gwenina simutegese tasobola netekugula kujjako ng'omuwadde waliwo ng'ali mu kizibu nze anyway nsobola okuyamba omuntu ng'ali mu kizibu ali mu kizibu nenjiwawo omanyi nze njagala musajja ddala saagala bano boyagalika
kulebeeta njagala omusajja omusajja ddala nga yeeyisanga omusajja era akola ebiyiso ng'akuteekamu ebimuyiso omuntu omusajja nange bwe mbanga nga tukwatagana tukolagana so si kunyunyunta saagala batuuzi niranda oluyimba njagala musajja ddala kwerulyoko ku YouTube kale otugenda kujja awo tuveeyo Chance, you are eyavuddeyo negamba abayimbi mwenna mufune tiini zino zimene gosasulira omusolo gwammwe mwoyo bamu kubadde bali azamaanyi eggwanga lino nga musolooza kinene naye nga temulina bwe muzza mu ggwanika lya ggwanga tetulina bwe tubajjirako yadda omusolo n'ogumu bange kati buli omu kikuleme okufuna tiini eyo kasita bakukwatako bati ng'okola ebintu nga bivaamu ssente tosoloozebwa komera bantu bakambwe gavumenti teri feya kikyati kubanga olaba abayimbi abo abalina copyright law mu nsi ezo ezirina copyright law era ng'eteekebwamu amaanyi manyi wana amateeka gafuluma naye ng'ate tegateekebwa mu nkola ekitegeera naye ensi endala zirina copyright law zategekera abayimbi baabwe at first ne babeera nga bafunamu mu kintu kye bakola era basasula bulungi omusolo nga tewaliwo nakukaayana kati abayimbi abo bagagga wano twali muyimbi mugagga nga bali bagagga nnyo nga okumanya bagagga nga akawunti zaabwe ziriko ssente nga basobola n'okuwola gavumenti zaabwe bino gavumenti byekola mbwe gende yeewole China nga yeewola ku muyimbi omuyimbi awoze eggwanga kati wano omuyimbi ki alina sente tewali kabeereko enzo kabeerani enzo olaba omugenzi oyo moze banyumiza ng'akyaliwo banyumiza nti bo bagenda mu nsi ez'enjawulo ne bakyalira bannaabwe naye baatya okuleeta bannaabwe abo nga baagala bajje babakyalire wano ab'ensi endala abayimbi ab'amaanyi ng'olujja lujjudde emmotoka nga 30 zonna nga nnungi nga za muyimbi omu ebizimbe ebiki nga bye balina nga bo baswala bw'aleeta omuyimbi yenna gy'akyale wano eri ku kakalina gundi ke yabazimbi nga baswala era tebakyazaako muyimbi lwekyo nga baavu naye nga ffe wano tulaba bagagga abantu kati gavumenti kyengamba kyeyali sosokola kwe kututegeka wano omuntu akyasobola n'okutimba omuyimbi nga tamusasudde tayogedde naye ng'asolooza ku bantu ensimbi ne bagenda bakukkuluma ne bakuba n'amasasi ebyo byonna tubana kubitereeza gavumenti esooka ebiyingiremu ebyo esooka etereeze n'abo bonna abo abasajja baayo nze mbayita basajja baayo kubanga ne bwe twali mu COVID-1 babawa obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ffe ababonaabona n'eguni ne batatuwa ne nabbanja bwe yagamba mbu bagenda kuwa ssente ne batugamba twewandiise ng'abayimbi kumbe twewandiisa kutumma ssente mutatukombya wadde ekikumi twasula tuwandiika bannaffe twasula tutunula tuli mu kuwandiika gundi endagamutuyo ebiki byonna ne tubiweerezayo tetwafuna wadde ekikumi omuyimbi teyafuna wadde ekikumi okujjako eyafuna nga yakifunireyo ku kyalo kyabwe nga singa omuyimbi kale tusosolebwa nnyo twasosola tebanna batukolerawo omuntu obaako ab'obutale babasolooza omusolo nga babakolera obutale bwabwe babuzimba balina okusasula abatakisi babajjako omusolo babakolera enguudo balina parks wepakinga abo kituufu basasula soko okwatemu awo katono chance nalo owa takisi olwomuggyako omusolo gwe guyamba okuzimba amalwaliro okuteekayo amalagala okukola enguudo ebyo byonna bye bakola nawe omuyimbi obyenyumizaamu obikozesa byonna siganyi ekyokubiri bizinensi bwe batekola kati nga bwogenda mu bakyali bange wali ab'embaawo eki mundeeba
agenda okulaba omusolo gavumenti emusaba mungi agenda okulaba sente tezivaayo ngiyo bizinesi agivaamu agangangereko mu sipeeya kati kuyimba lwaki temukuvaamu noga eyo bizinesi era kati ekyakola kekalimu kati gavumenti eyaliwo okulemesa bizinesi zaffe tuziveemu bateekerateekera erina okututeekerateekera gavumenti efunemu nga naffe tufunamu okitegeera so tetutuganye nze sigaana kusasula musolo naye nze kyeŋŋamba gavumenti esooke tuteekereteekere naffe wetufunira jjukira nti ennyimba zaffe tuzireeta wano n'ogenda mu studio n'okola vidiyo n'ojja n'olugaba bugabi n'ojja ne rediyo nezigaana n'oddukuba n'otafunamu ne lubeeraawo n'olweterekera mu kaba n'okuyimba n'ogenda n'oluyimbira awamu obwereere osabye oyimbye kati bano bategeka ebivulu ne bategeka bamala gategeka tewaliwo nkola yonna tosobola omuyimbi nga tasobola kugenda na stopping ekivulu wano bannanze sisaakoze eki sibimanyi sigenda kubeerawo mu stopping ekivulu ekyo bagenda kubba abantu omuyimbi nga tasobola kukola ekyo ku stopping ekivulu kati gavumenti lwaki benzijako omusomo esooke tukolere enkola entuufu ennuŋŋamu mu kintu kyaffe kyetweyiiza kyetwefunira tutegekere bulungi okitegeera gavumenti eyingira mu kintu kyammwe kyemweyiiza nekireetamu olugezigezi ereeta olugezigezi ate nga yo terina kyetukoledde nze kyeŋŋamba tuli gundi nnyo okusasula omusolo naye basooke batutereereze enfuna yaffe naffe gavumenti eggwanga lyaffe lifunemu nga naffe tufunamu nga tuli basanyufu naye kati kubuukira obubuukizi akatandaalo si kirungi kukama nte etaweereddwa ki biwata ekyo si kirungi gavumenti terina kubeera nga etukamula bukamu kyansa ebiwata nze ngamba gavumenti egezezaako okuwa ente ebiwata etya ewadde ekiriwa bwe bakulanga ku mwalo kasensero kuyita mu luguudo gavumenti bwe yasolozaako ssente neekola n'otuuka bulungi gy'ogenze n'ojjayo ssente bulungi n'okola ebbanga lyonna lyonna lyokoledde nga tosasula wano mu kalimu kano nze kweŋŋamba ngamba ng'ogenda okuyimba akalimu kaako kennyini ogenda okuyimba bakubuukiriza oyita mu kkubo lyakozesebwa nkugambye nti oba obutale oba basolooza obutale bazimbira obutale tegedde nange kyeŋŋamba batusooke batuzimbire olugundi lwaffe tube nga tufuna kati ng'ogyeko ekyo oyagala gavumenti etandikire ku ki etandikire kuteeka egundi mu copyright law amaanyi eriwo amaanyi likole si bye bino ebyokugamba mulekeraawo obuveera mulekeraawo kozesa obuveera ate nga factories ziri wali ziri mu bukola distributinga okitegeera ne bikomaawo bateremu amaanyi tubeere nga omuyimbi bw'oleeta oluyimba lwo buli alukwatako ng'ofunako ewakiri ekinusu okitegeera ng'ofunako ekinusu gundi batereereze nga bano abasajja tebatutimbya byokumala gamanyira omulimu gwaffe omukwabo ba legends abagenda eggulu mulina ekibiina kyammwe kyemwali mukozaawo ekyaba legends mwalimu gwe era kikyaliwo kirimu ali nani kirimu ba legends bonna anti buli omu legend buli omu agamba legend abantu bo bamanya legend kale bwe mwagenda eggulu ebyo lwaki temwabiraizinga biriwa ebyo byobadde oyogerako wano lwaki temwabyogera n'abaloopa ewa genosali musale nga bakanudde amaaso bonna bwe bali abitex gundi ani ono gundi bonna balamu oyo yabadde asalira abantu ssente oyo bonna baliwaawo nenyimirira neŋŋamba jeno abantu bano batonoonedde omulimu nga bakulaba nga bandaba bwe bati oyo balunywa n'asituka n'agamba tugenda kutereeza ssebo ow'ekitiibwa mu buwombeefu obw'amaanyi obw'ekitalo ssebo ow'ekitiibwa ne tebatereeza nkode nakuna
n'abalopa nabo bakyogera owa genocide. Nensabira negundi nensaba n'okusanza ekyantwala eggulu bintu byalinga 3 nensaba ne Geno batute tukole batute tukole. Abantu balina ennaku, balina ebizibu, balina bibatudde ku bwongo. Ffe omulimu gwaffe gwe tukola ogw'okubazza engulu, okubazzaza, kubuzaabuza ku birowoozo, era nga bwe mbyogera bwe nti bwe nabyogera, okubazzaza ebirowoozo, okubateeka mu mbeera abantu banaagwa n'eddalu, omutugaanye okugukola. Ow'ekitiibwa gwe mulimu gwaffe mpuleke tukole. Era ne mugana omugamba nti olaba mwe mwabeeranga mu ntalo wabalangira babeeranga mu ntalo ne babuka emirambo banaabo ne bafa ne bakola ki ne badda wali naye tebazirisa ne bamala ne bezazza engulu n'okuyimba ne bakuba engalo ekibonge simanyi biki muliro biki ne bezazzaamu amaanyi. Kati ebiseera ebyo era kyekyali ku bantu ku nsi yonna ensi yaffe ne bazina ne bazazzaamu amaanyi ezo zonna zimwa Geno. Ekirala nali nsaba ettaka kyansi katujjawo ennyini kadde ogiwuliremu eyo ni message gyeraga emu ku muyimba sawundi ekyalimu endo ng'akyagirina baaba. Era tugenda kubanga tufuna contacts ze nga bisobola kubanga tumufuna abana aba bamwetaaze ove ku babbi abadde bakuzze eno n'eri manyi bababbiramu abantu bababbiramu bantu so ka tugenda kujjaawo bawe amasimu ko basobola kubanga bakufunira waliwo yali enyimba ze zisinga true story weeyimbako nnyo era obulamu bwa bulijjo muoyita bw'obeera omuyiiya situation gy'oyitamu n'ebyolaba kwanobo ebiriwo era by'oyimbako. Ekyenjawulo nti gwe weewandiikira tebakuteekeramu peeni ya muntu. Amandooza Sindi kyava ayita abayimbi b'ennaku zino baddami mbu buddami buli awo buddole bakawandiikira wandika kaka kati genda oyimbe nekayimba nakakakoma nekaka kati mmaze ati enlulala tebewandiikira. Obuzibu obuli buteewandiikira kale ekyo kyava eri Katonda si buli omu kyalina okuwewandiikira. Abasinga tebewandiikira naye ekirimu omukisa nti bw'oba weewandiikira tosobola kugira omutwe gubeera gugwo gwogulina olowooza namangu kyolowooza owandiika ebikulu naye kati ono omuntu kasita awandiikirwa oli amuwandiikira ennyimba ne zitunda kasita afa naye wakoma wakyafa kasita ava mu nsi okufa kubeerawo kasita ava mu nsi Katonda kati nkweko example omumbejja Nvanungi ne Winnie Munyenga eyali abawandiikira yali muvubuka wa mu Eagles nga akuba kivuga muki mugundi ono yali akuba owobuti simanyi naye nga yali mu Eagles twamuziika n'omuziika. Ennyimba zaali nnungi, entambula y'ennyimba buli kimu kyonna kyonna era ne zitunda naye era kasita olwava mu nsi bwati twamuziika eyo mukyaggwe nabo kati okuddamu okunoonya omuntu ayiya ennyimba ennungi nga zitunda mu sitayire n'ekutunda jjukira olubadde n'eno sitayire yo nga bantu bagimanyi kati ate ojja kufuna mulala nga sitayire ndala nnyo nakujje ku mulamu oyitandike kuyimba birala kana si ye muyimbi waffe. Kati abo amuwandiikira atera okumuwandiikira ennyimba ne zitunda Katonda n'amugya mu nsi bambi naye Katonda abanga atutta ababiri afuna obuzibu bunene nnyo naye asobola ofuna omukisa n'afuna omulala. Kale ekyansi obadde wali mu ddakiika ntutubulayo eddakiika 4 tumalirize awe twagendedde okuwummulamu ng'ogamba wasaba ebintu 3 ekisooka bapromota bano ababalanga baani abakola kyabo n'obaloopa n'osaba ettaka nebaloopa naye tebakolawo tebali kye baabakola kyalibooli nnyo naye baliterezezza omulimu kati ettaka bali osaba lyaki ettaka
nali nsaba omanyi buli bwe twafiirwanga omuntu ku gundi okwo ku National Theatre tugenda okusula mu gundi nga abayimbi baleeta ekiteeso ti oba twesonde oba tunakola tutya tufune ettaka eryaffe ng'abayimbi nga lyaffe ni bayimbi nga abagadde alama tinze banteekanga wali ettaka ly'abayimbi waliwo abantu abayimbi bangi abatagala nakubazza eyo mu Kyannamukaaga basezi oba mukiibwe sigambye nti Kyannamukaaga naye mukyalo babeerayo abagundi nga kati amuyimbi bw'ajja kuno ku kibuga natandika okuyimba afuna famire empya afuna baki eri abamu tebadda nayo tebagendagendayo tebaziika kati aba takyalinayo gundi kakwate ennyo batukolera nga nakifuka nakyabulamuzi nga bajja ne bagamba nti Kafeero bamuziika kati ogenda n'otunuulira basudde gye bamuziika basudde yali tayagala natumuzaawo Bubondo naye eyo olwamuteekayo bwe tuti pa naye twateesa nti tufune ettaka lyaffe tuliteekako omusirikale ne liyonjebwanga teekako ekikomi bayimbi bonna lyali ly'aba-legends kati alimpa bwafa alimpa lusuku lwa Semini tanafuuka legend kati abakufiira awo ate nga mwine kati bw'aba alaamye nti nno bamuteeke wali ttaka ly'abayimbi ate nga lyaba legend alimpa kati alimpa tamanyikiddwa amanyikiddwa naye si legend tanaweza myaka alina kumala legend bujja na myaka nedda si myaka omuntu kasita abeera ng'akoze ebikulu amanyikiddwa naweza mugundi emyaka nga-3 kwetoyinza negundi shiba kati legend baba alina byakozeewo mbeera legend nga mbabeeramu nnyo oti nga mbeera mba legend ate toba legend ani akumanyi chance abantu balagire we bayinza okufuna basobola okukwatagana naawe bakwetaaze ne YouTube gibalagire kansooke nsaasire abantu baloodi baffe nze mbayita baloodi baffe kubanga omuntu akuwa ssente abeera muloodi kasooke nsaasire abaloodi baffe baafwa mu Kivulo ekyaliwo kwa 3 yali accidenti kyajja bwe kityo tusonyiwe ate tubasaasira nnyo era tulumwa nnyo kubanga be bawagizi baffe kakati ennyimba zange ozisanga ku YouTube weri YouTube channel yange Chance Nalubega eriko akadole ka music waggulu osanga buli kayimba kadole kuliko kabantu ka music Chance Nalubega channel empya ne luno lwowulidde wano luno lukulu baluyita lukulu zonna kweziri banange mujje mumpagisitire nange mbesite banange nno kasooke n'ekino kiyiseewo abaana ba Buganda mulina okuyiga oba tunafunaani atuyigiriza oludikya ate lwaki anti nayo kalica twayogeranga oludikya nalwo nga tusobola okubabuzaabuza ne twogera ebyaffe nga tebabitegeera ate kati babuzaabuzanga baani era bebuzaabuzanga ne boogera ebintu byabwe nga balowooza mbu bamanyi nnyo Oluganda nga tebabafuna okitegeera mululi olwebuziba waliwo Oluganda olwebuziba baluta lwebuziba olwo lutandika okuyigirizibwa abantu n'oludikya eyo yogundi yonna twava ddanga byonna biri mu gundi mu Buganda tulina okuyiga okubabuzaabuza olwo tuteesaaki kati edda babuzaabuza abazadde ne munyumya abazadde nga tebategeera bye munyumya byagenda ka boyfriend kakusange kakuyise wali mu kiti owaayi nansasitamba gesitenda wali mu kiti sitiisi samu sitiimu wakuli sitinze
era ng'obabuzabuza kale banaye mumpagire bannange nsabira nnyo Ssaabasajja Kabaka wange mwagala nnyo Obuganda bwonna Katonda amuwangaze Ssaabasajja Kabaayi Kajjambo kale webali nnyo webalire ddala CBS FM.